Olwaleero omwagalwa w'abangi Dr. David Livingstone Kiganda Ssalongo agassa omwaka nate ku myaka gye nga yazaalibwa bwe bwali bwe buti ng'ennaku z'omwezi 17 Agusto 1964 eri omugenzi kati omwami Richard Kalido Ssemaganda n'omukyala Restituta Nampijja era ng'ono tusobodde okumunoonyaako olwaleero e Buddo gy'abeera. Maama Restituta atunnyonnyodde ebimu ku ebyo byajjukira ku Bishop Kiganda era ng'akyali muto ono yakimanga amazzi wabula nti ng'abaana bonna ono yanenyezebwanga nnyo olw'okulwanga emugga. N'omuzaala nemulabirira bulungi era n'agenda n'andeetera n'amazzi luzzi wabula n'asalawo okugenda okuzannya gasimukkiriza n'akomawo nemukuba saagala kugenda kuzannya. Mu baana abangi baakuzizza yennyumiriza mu Bishop Kiganda olw'obuwulize bwe n'okufuuka kyali kati nga kino yali takisuubira. Naye nawulira nga bye namugamba nemubuuliriranga nti kino tibakikola. Kyokka agamba omulabirizi bwe yali yakavubuka ono yeegatta ku musumba Sserwadda era nga ono we yava n'alokoka. Agamba obulokole yali tabukkiririzaamu wabula olwa mutabani we okukyuka n'abeera nga teyeeyonoonesezza naye mu mbeera eno yasalawo n'alokoka. Kye yakola nga avubuka n'agenda ewa Dr. Sserwadda gye yalokokera. Nze nno nga ndowooza nti obulokole bubi nnyo nemuleka n'alokoka. Nze saalina mulokole ey'okutuusa eneenenya nzekka nga yamala dde okulokoka neŋŋamba nange kati ndokose. Maama Restituta agamba asiima omutonzi olwa Bishop Kiganda nti kubanga n'okubaako omulamu ono mpaggiruwagga nga waliwo ne lwe yalwala okukomayo. Ndowooza singa tali ku nsi singa nafa dda. Andabiridde nnyo ampa buli kamu ak'okulya bwe ntumyayo akasente nga kaweereza. Lunaku lumu nakuwa pressure we yankuba nasanga abaana bakaaba nenzirika nenfa nenzigwawo naye omwana wange ono waawano wendi bwe nadda engulu n'agenda angulira olugoye luno lwa bijjukizo. Ono bw'ati ayagalizza mutabani we amazaalibwa amalungi era n'amusabira omukisa gw'omutonzi. Mwagalizza amazaalibwa amalungi Mukama amukuume amunkuumire neyo yonna gy'atambulira. Namuli Ruth nga yalabirira maama ono agamba mu mbeera yonna omulabiriza ababeereddewo ng'era bw'ati amwagalizza amazaalibwa amalungi. Bishop tumwenyumirizaamu mu kino bwe tumukubira essimu ne tumugamba maama ayagala kasente ayangwa mangu kaweereza talina tamulabya nnaku buli kimu akimukolera mu budde. Olwaleero njagaliza Bishop amazaalibwa amalungi. Kyambadde Shadrack Joshua, KTV amalindirire.